ejalabibu ajambalidde emyezi 8 yayulika tafunye yayidi mbinzi akaswahili munda kwegamba nga kagegera then oyagalera omusajja akuyisenga Ray.P ogwe wamwisa nzaso okwetwala musalu nensasula akakaddenga kange nenkomawo omusajja nangamba baby olabise bulungi nnyo enkya ajja kwagala mpaako omumeka ajja kumpa 2 ku lwasonga amanyi akakadde nkasobola sooka oweesobole teweesobola naye ate oyagala bakusobole gwe nga gwe weesobodde kyenkana ki. It should start with you. Tweyagale. Bamama tweyagale. Batata tweyagale. It is very important. Okweyagala. It's domestic violence. Ennaku z'omwezi 4 Saturday tugenda kubeera ku theatre La Bonita era nga wetuli olwaleero okuyingira emitwalo 3 emitwalo 5 n'emmeeza ya kakadde tugenda keerako kubanga tugenda tabula red carpet tugenda kunyumira red carpet size za bulijjo tusuubire mu premier y'aba Nigeria zo zetulaba nti ngenda gikola nga tewali yagikoze kubanga ne uyo ne Zubede yandigikoze ngenda musooka ati n'olw'ensonga eyo ngenda kukola ki nkimanyi yejja nayo ejja kuba yakabi nnyo naye movie premiers usually our industry nga ffe aba movie tetwesupportinze tetufeelinga nti no tuli bakabi ate ng'ekyaddala tuli bakabi look at all those other countries abazanyi ba movies bakabi naye ffe waneeno seba abazanyi ba movies tetuli bakabi tebatubalamu makulu. It is going to start nti abazanyi ba movies bulungi nnyo ngenda kuwanika film industry. I am going to put it up there until webawulira nti movie premiere nga ddala eba movie premiere si bino bye mujja nga mwambadde wavudde eri mu wino nga bwe wasiibye bwoze tuleeta amagoye gaffe tujje nga tunyumye tuwe red carpet ekitiibwa tugatandika okutambula red carpet sawa tunyume era movie eno nkimanyi kati buli omu ali eyo agamba talina nabbi yakoze. Come and witness my art. Come and see my art, the work of my hands. I work for the Lord and Lord has blessed me. If you think I am working for you, no, I am working for the Lord because the Lord has blessed the work of my hands. And I am so humbled. Katonda tangiye Katonda badde mulungi gyendi buli kye naloota akindeetedde naloota omusajja omulungi n'amumpa nendoota byendi n'abimpa kati nendoota London nayo neŋŋendwa kati mufunze sikola ntya sibanja manjange enaku z'omwezi 4 mujje mu bungi tugobe n'abantu inshallah. Okay, obuzindalo gira obeera nabo obwenyini tugenda mu Q&A obudde tewali tugenda mu Q&A bana njagala abantu abamawulire bakyali bange twetegeke bulungi tubeere organized ogambe mbuuza gundi tumuwa akazindaalo mbuuza gundi tumuwa akazindaalo kuba bano waliwo abagenda okusabisa twagala nawe tubaye respect njagala okwaniriza Evelyn Namulondo from zero to hero kwebale mama manager omulungi katono nnyo bweka tugende mu Q&A tubere brief nnyo ebitaala temwaze na charger muli so disappointing bana tutuluzeke tale wa Eva tuleme mukwatanga muddugavu nnyo Gundi wakoze otya wekitaala oli wa TV baleta mafuta oli wa TV kize oba ba YouTube anti kamera beewola neewola asusiza mu bane nga mufensi okundaba bulijjo amanya gange bamta Evelyn Namulondo bamebonzigana amaka wano wetuli ivaarema n'abalala bandi bulakanga asanyusa okula bale bulijjo okulengerera nina naawe olwokwasi namuleeta akyakula bulungi abasajja bajjo nategedde bampeka juice bali kusapotinga Ray.P nze mutwala nakasisita kange kabulamu kange Ray.P senga mwana wange babuze obisenga mwana wange otya ojja binyonyola
Yes, kati bambi mwebale tusakwatinga era tusaba ku Lwomukaaga abantu bakeereko red carpet nga bagambye egenda atandika saa 8 tambule ku red carpet abalina obugoye basire abane mujetu beera tugenda okweteeka twabutegese dda kati bw'oba owuliranga oli eyo ng'oyagala okutambulako ne bastars kuba red carpet egenda baku bastars bangi nnyo nawuliddeko ne mukyala Sebunya yagambye nange nakukyaleoko kanjogera ebyama n'abavubuka basinga okunyirira e Kampala bonna kwebali banayekute mubeera omujja mumusapootinge okuyingira emitwalo 3 n'emitwalo 5 ate nange ngenda baawo nnyo mu muvyo mugenda kunzigabyebyo ebyange motivation. Okugamba nti abakyala baddugavu, your black beauty. Thank you. Your black beauty indeed. You've raised my hope again. Thank you, darling. You've raised my hope again. Honestly, black beauty to look like, you know, in the camera, no makeup, no Vaseline, wakula bulungi, like in a smile. That's in the day. Mwana kwegenda osabe embaga. Amina. Sada abachichiganye bino byetulwanyisa. Because kati wagenda kukati. I know. Baba banango olabika bulungi. Bambi nawe nsanyusa okulaba bulijjo okulaba ku TikTok. How are you? Nawe bulijjo okulaba ku essanyu kati. Bane mbagala nnyo. I love you, Ray.P. Tugenda mu Q&A ani asooka? I think Shamin before the Q&A, Vanessa basoke nebazeko ba sponsors bange. Bambi ba sponsors bange mwena thank you so much. I am sure everyone is asking. Nato ina bali ba sponsors. Waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga nnyo kwogerera. Bajja kujja, they will follow. Bad Black yabagambye nti mujje because sometimes abantu believing anyo by saying. Waliwo ekintu kyotalina kuba siri muyimbi tingenda kugamba nseka million. Nze gondi. Kati enyimba ezaabwe ziri ku ki already teziri eyo naye kakati nze guno omuzannyo ngenda tandika nti okunnyonnyola simunanga nti domestic violence twazannya ne tukola bwetu kati yes si byangu ebyokufuna sponsorship eyo naye abanzikiririzaamu nga Sanyuka TV neyanzizannyo Sanyuka TV kimanyi mbakolera naye ate era si buli TV gyokolera nti ekuwagira bweti so Sanyuka TV neyanzizannyo neyanzege thank you so much bakute live you number ne bagireetera wano ne bagamba tulina streaming live so ndi live Sanyuka TV. You're blessed. Nzani, I didn't see this coming. Thank you so very much. Njagala okwebaza Aswage Charity Organization because kakati yensonga nawe orachi tuli wano so the board members of Aswage Charity Organization manyi abamu temuliwo but I believe that you are watching. Thank you so very much. Njagala okwebaza Flory Flower World abasinga mudaba ngakolera yo videos yeno eyebimuli nawo akachabi biwunya bulungi biri fresh osobola ogenda bayina ebitali fresh tukirizibwa bito nanga tuvudde wano njagala okwebaza Nita Bridals oyo yafula ambassador weyeze so yoyo mukyala Nita Bridals thank you so very much toliiwo naye buli kimu ekyangu kyenyigiramu nsiima mukwano nenebaza akana kawala akajuice wafono mulungi Crown Juice thank you so much I didn't even think you would make it for the press conference naye ogambye nti koje thank you so very much era kajuice kano mukasubire ne ku event ate tugenda gatako kati na birala inshallah so ne bannamawulire nga we nabagambye I'm sure even other media houses will air the story. Thank you each and every media house that is here, the YouTubers, the bloggers, my friends, Team Ray.P. Thank you so very much. Okay, Q&A, question and answer. Kan sokeremu ngawe betegeka. Ema muzindalo obwagala nnyo okusinga abagenda okubuuza. Mama sera kukwaza. Kale banenga bwe ndi ku Q&A abalanga bwe mwetegeka bagala okubuuza ebibuuzo nga 5-6 tusiibule. Ray.P. Ekibuuzo kyange ekisooka ngenda kibuuza Ray.P ekiddako kya Bad Black ekirala kya Leila Kalanzika kya Pizzo. Yes, kansooke ne Ray.P yennyini nanyene mukolo. Amanya Shame Mayanja kati nkubuuzanga munnamawulire munno omuntu bwakulaba nga ogamba Osage
Aswage kigambo kyannemeke okinjigiriza n'ekigambo Aswage film production omuntu yeebuuza bulijjo abantu bamanyi ozanyira mu aromatic omwami Lubowa Ahmed wavaayo bakugoba oba nabo bali wamu naawe tokyakolerayo kuba ndaba comments ziba nyingi banaye tukusibwa eno tokyaliyo njagala otuddemuko ababuuza oba omuntu ayinza okujjano ng'asukubira aromatic nti ejjuddemu mu firimu nga bazze okulaba kino kikyo weeyawula oba just webalinga naawe bakusupporting mama bwetubuuza Okay, neyanza nnyo neyanzege Shamim Mayanja agambye abuuza kati nga munnamawulire tabuuzanga moderator. Ekibuuzo ekyo bantu bangi nnyo abakimbuuza naye njagala okusookera ddala nga sina kidda musooke twanirize papa sa message Teritaala papa tule wano. Papa tule wano wali ettaala. Abamawulire babadde beebase. Temuyina mataala. Not disappointing. The one of the best fun in Sondoza kino kansooke kiddemu Yes, madam. Mama nataka nizo natoka kwa papa waso kana wewe. Kale ngo ine mpisa Shamimu. Okay, continue. Okay, ndoza kansooke nziremu eno answer then Shamim atagenda kubeera nga yaniriza officially papa. Ekibuuzo kino kimbuuziddwa nnyo era ne comments nyingi ziraba era n'abantu bajja bajja mu inbox yange babambuuza. I want to make this very clear. I didn't have a contract with Aromatic. Nali nga wono gamba freelancer Okuba kichuba. Nga we banaakera ku makya ne bampita nti jangu tuzanyireko eno project jangu tuzanyireko era sirowooza nti ndi project nyingi mbadde projects zaabwe bbiri era abaala ba climax season 1 ndowooza mwalaba nti bansiba mu byeddala omuntu asse omuntu we bamusiba ndowooza bamusiba mayisa so I think yenga ye yakirowoozaamu nga okuzza omuntu mutuufu gwe basibye amayisa kiba mu byaddala kiba olimbyemu kubanga wadde films no tuzizannya naye ate tulina okuddako mu bulamu bwa bulijjo n'okiteebereza kiringa kuzza mwebe ngate namutta kyobulaba sinze nzeka atalimu ne mwebe talimu naye ate mwebe ye ali aromatic ebyaddala nti mumulabye mu movies zaabwe zonna talinga nze naye nze just nayitibwa kuzanya project era that is why sakomawo mu project endala ndooza bwe yalaba ng'olugero terugenda kwatagana nga nkomezaawo that is what happened naye siri I'm not a member of Aromatic n'ekirala a Switch Film Production yange it is under a Switch Film Production sorry it's under a Switch charity organization reason being mbagambye nzanya movies for a cause nti turana drug addiction turana butabanguko maka turana mizejiri masomero tukola bwe tuti so yeye ensonga kansubire zembirungi buli muntu ndowooza ali contented n'ekyo ekibuuzo kya Aromatic nsaba bannange bannamawulire twanirize papa nga sinnadda ku kilo endala obadde edda Leila naye nsaba papa asooke atuweyo akagambo kamu bubiri busatu eri Ray.P n'okukunga abannayuganda mwenna gye muli okujja ku lunaku lw'omukaaga luno nga tuli wano kula bonita papa yatuuse dda saafisi esekukula kamutwalozeera Nange mpisa Shamimu. Mwana yakuzigora. Ya mbalamusiza bonna abakozi bannayuganda njagala okubasaba mutwongole sooka okubebaza okuwagira ebirabannabitone bonna era nga njala okwongera okubakubiriza okuwagira mwana muwala ono Ray.P muwagire ennaku z'omwezi mulya mujje mubazeemu amaanyi temanyi bannayuganda nabo balina talents nsobola kubanga
zisinga n'ez'Abanigeria baba nga bali supported. So n'olwekyo tubasaba nga bwe musupportinga music n'abafilms ne basupportinge n'abateeka ne basupportinge. Era bwe omukyala w'Endeega bwe yampise nkozi byonna ebisoboka ne ngamba nina okugenda kubanga naye bwe muyita mu byanga yanguwa n'abeerawo n'ankolerako. So mba butajja gwandibadde musango munene. N'olwekyo mbasaba mweyongere okumuwagira omuwagire nange nja kubeerawo nja